Kansubira oli bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya baganda bange. Kansubira nti ebintu bitambula. Byo tusizaako yonna engalo. Oli mu ofiisi yo, oli mu taxi, oli mu motoka, oli waka, oli ku mirimu egy'enjawulo. Naye nga mugoberera channel mbagala nnyo. Abaana bali mu diaspora mwebale nnyo mwebadde ddala. Abali mu biyumba mbagala ab'e Dubai. Abali mu nsi wonna nawe ali mu Uganda ng'oli mu byalo eby'enjawulo nkwagala nnyo. Ndine Jacob Omutuuze, Mayor Bunamwaya Division, ate nga media personality, ate nga kosa agoberera ensonga ez'enjawulo kibula nti muleetaleeta nnyo wano oba oli awo n'akubaganya ku birowoozo n'ampa ku nsonga ze. Otusonyiwe ayinza obba alina banyiiza, otusonyiwe kubanga tasobola kusanyusa bonna naye nga bw'owuliriza osobola okuyiga. Jacob nsaba obuzeeyo ku bannayuganda muganda mbalamusizzaako banyone bassebo kansubire nti muli bulungi. Statement gy'oyogedde okunyiiza omanyi okunyiiza abantu mu kukyusa ensi twetaaga abantu bangi kugoberera ate mu kukyusa ensi twetaaga abantu bangi nnyo kuwuliriza. Twetaaga abantu abali soba. waliwo eyambuuza wera ey'okutegeera si buli muntu ena agirina era osanga omuntu akayanya ku byeyogera. Waliwo omuntu gye twakola juzi n'ambuuza naye gwe Jacob wa NRM wano Jacob mugoberera. Jacob akyansobedde okutegeera wawewa ne mugamba aba awandowooza ye ekya NRM akireetanga ekya NRM n'ekya Nuupu akireetanga ekya Nuupu. Omulala omuteekerako akantu akagamba nti President bwe yali e London yabagamba Bobi Wine azze Kyagulanyi nja muwola ku katini. Ebiseera ebisinga obungi submission zange ndi munnamawulire. Yes. Oziretanga munnamawulire. Even if ndi wa kibiina kya National Unity Platform we kiba kikoze ensobi kikutusaizinga nga munnamawulire. Kali ako okubeera munnakibiina kajja luvannyuma nga mmaze. You understand? Yeah. Nti omulimu gwange nkoledde emyaka 20 kati gumanye okumpamba naye banga nkola ekintu ng'omukulembeze. Ng'olina kubawa ky'olina kubawa. So omuntu alina okumanya nti si buli kigambo ntino kiba kikyo. Mwamu ebigambo nga si kikyo, kigambo nga si kikyo nga tosaanidde kubeera nakiwulira nga tolina support kikiwulira because it's not your word. Ekigambo ekikyo okiwuliriza n'okiteeka mu nkola n'okifumiitiriza. Ekikyo. Ate si buli mu kigambo kino ekyogera kibaako nannyini kyo. Mwamu ebigambo ebyogera nga si bya nannyini byo. N'osanga mu vidiyo yonna omuntu alabyemu ensobi egyo. So abantu bwe batyo balekanga. Ne batwaza ensobi ensi kubanga ensi erimu ekirungi n'ekibi. Wali amanyi ga Katonda amanyi ga Sitaani naye amanyi ga Sitaani gabeera n'amaanyi mangi nnyo. Gaagala nnyo okulaga nti weegali. Chairman. Yeah, man. Nabadde ndaba ku statement ezimu eza Kano Dr. Kizza Besigye nga ali ku emu platform bagita digital platform gyatera okwogererako n'aleeta statement eno. Omwana yamubuuliza naye n'akinnyonnyola nga alaga nti omanyi mu 2016 waliwo we baagendera mu kalulu Besigye ne Mwami Abeid. Kati Dr. Besigye n'agenda mu kkooti. Bwe yagenda mu kkooti omuntu eyavaayo okuwa obujulizi nti akalulu kaali free and fair ate ye yali contestant yali presidential candidate era nga naye presidential candidate. Ekyo ne kiraga nti ye mu ndowooza eba mu kusabumitinga ekintu kye ku byabaddewo e Masaka alaga nti omwami oli alabika alina bw'akolera Mwami Abeid. Kituufu mu njogera gye yayogeddemu Mwami Abeid kiraga nti alina b'akolera era ne Dr. Kizza Besigye okuvaayo n'agamba nti naye wegamanga si mumativu na biki Abeid bye yayogedde yali talina kubyogera nga wagamba mu statement ezaasooka luli mu Kalutambi. Abeid kwanika mu nsi muno buli muntu anoonya kufuna era mu nsi muno buli muntu asika akola ki asika azawuwe. Mu ligimu ya Abeid ne Besigye yali w'amaanyi era Besigye bebeera nga Besigye yali w'amaanyi. Ani yali leader of opposition ebiseera ebyo? Yali wa FDC yali waki? Yali waddi yali wa FDC kuba ye baalina mubaka abangi mu parliament. Ani yali akulira oludda gavumenti so FDC yali wa FDC. Kitegeeza baali bafuna nnyo okusinga ba individuals abaali bafunye
abali beesimbye kuwa president nga nobeera gwe nawagijja newagamba tukwagako statement emugamba bwe kiti billions 2 ziizo yali ono omukyala we Kamuliyoni ow'Omuchoga yali mukyala erinnya libadde lize yali leader of opposition yali mukyala omweru gwe nnakukwata omweru omwina crash mwagala erinnya lye ndirabidde ligenze mwagala nnyo alina ansanyusa mu bana byabufuzi Abedi Bwanika bwe bava mu kalulu okwogera statement zonna ze yali ayogereyo era asikakuzza wuwe kitosobola kirama kya muniyiwe kusikakuzza wuwe but ate eve mu long run naggamba mu politics teriyo mulabe wansi walubeerera walubeerera kozi bagamba nti talina mukwano gwa walubeerera ate eri mulabe walubeerera mu byobufuzi teriyo mulabe walubeerera ojja musanga leero nga kuba obeera mulabe wange olwaleero enkya tubeera bamukwano ojja musanga naye ate nze siri bwentyo bwondaga nti senjagaliza oba mulabe wange namba egyo era nkwewala kati nze sobola kubeera president Bobi Wine nembeera ku kuziika Abedi ne bankola ebyo ne bankoze nensekaza nga bakyali mu kibira kyange ngange oba gobeerawo because obwanga nze ntegera yange enjawulo ku bannabyabufuzi tebannabyabufuzi asobola okira matena nakulyamu olukwe enkya nakomawo gyoli mwera mu mbiri naye ng'alina bye yakukoze byakola emabega nze mmanyi omuntu nga mulabe aba mulabewo omuntu atakwagaliza batakwagaliza talikyuka ate tabikwagaliza but nti kyolina okumanya muganda wange Jamal politics ekimu ku kigwadde ekibi ate politics bwe muntu yandimubaddemu kubanga politics yafuga sekita y'ensi zonna namulabako n'amubeeramu n'amuyiga n'amutegeera kibi nnyo okubeera nga tomanyi kikigira mu nsi yo mu maaso kati ne Besigye okugera statement eyo nyadde asikaza wuwe kwa politics omuntu asobola okukeera makina yogera statement ngaagakkubiriza mu bantu ofe naye nga talina lwaki akyogedde naye ng'akola nti emyaka 5 oba 10 gijja amaaso ojja kubeera olina omulama we gweguti ojja kubeera mu mulama we guti nga tajja kukkiriza kubeera n'akagaati ako politics kitwale nti no ngaono ogenda mu nsiko nosangamu empologoma ensajja nga ziri 3 n'enkazi nga ziri mbuto Jacobo mwami Abedi alina gwakola indako malirize empologoma ezo tesobola kukeera kumakya kukkiriza lyana ebirala bito ebisajja kukula birina obbitta byo bikule damu bulungi statement eyo empologoma politics alinga bwolaba empologoma ng'osanze mu ttale nga ziri 3 ensajja nga zirina ebikazi 3 biri mbuto oba bina nga bina biri mbuto ebyana ebyo bizaalibwa empologoma ziri 3 zinoonya ebisajja ezibitta because ziba zeeraliikirira emyaka egijja mu maaso empologoma ezo ento okuzirwanyisa zijja mu gundi eyo kati buli munnabyabufuzi kyayogera abaako n'ensonga akyakyogedde era buli munnabyabufuzi gw'osanga akuba omuntu abaako n'ensonga akyamukuba kyolaba bagamba teriyo mulabewo mu politics walubeerera abalabe bakaseera naye ojja kusanga omuntu adde akuba nuupu ojja kubuuliza mu kitaka ng'alimu NRM ng'akuba nuupu ogibuliza mu ttaka wa NRM n'omusanga adde akuba nuupu ogibuliza mu ttaka kati nga saabe wa people power a big guy era ng'afaayo nnyo protectinga president Kyagulanyi naye nga yaliko ku bantu abalya ssente z'omusolo naye osanga bajjako baboogera statement gwotasangako na kifaananyi kya President Museveni atakola nko President Museveni mu ngalo na kifaananyi atalina kakwate konna ku NRM nga bagamba oyo wa NRM because tayogera byowulira
toyagala bikuume na matuugo naye osanga big guy ayina n'obujulizi obulaga nti era aliddeko ku ssente za Museveni ng'akola statement protectinga Bobi Wine essaawa zino era nga n'ebifaananyi byamwanyuliza aba yalokoka aba yalokoka okulokoka kiki kwezi obujja n'okyusa mu mbeera politics watu watuuse kati ate bw'ogamba chairman nti kati essaawa zino tokkiriza omanyi waliwo ensonga gye bagamba ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda boddira politics natiko mufaananyigana Katonda there is a problem temuli mukulokoka mu politics temuli muntu kwezza bujja temuli mukwezza bujja mu politics n'okyuka politics opportunity kujja wano kutuuka wali kuba abali mukena tuli opportunist opportunities bonna aba politician ba opportunities era babanyi baganda kati kibiina kye kijja kwera kyamanya emyaka egijja 5 maaso kanyingire mu kibiina kino bwonna gye n'okwesimba kuba MP nja kufuna kaadi yaakyo politics opportunity kujja ku ddaala lino kuteeka ku ddaala eddala bigayi we yagenda nga bamukuba obucupa kati bakyamukuba bucupa bamwaniriza opportunity yakozesa nopo okufuna opportunity y'okuba ng'ayimba ki politician babala wempagira Kyagulanyi ssaawa zaakakati 226 n'afuna kaadi ye tajja n'aba ng'anyigirizibwa tajja kwogera politician opportunities nnyo kyova nti okubeera nnyo politician ne politician tukekye obwongo bwame tandika okulooza nga bo ensota tandika ogira nga bo bagiraba lwakuba obalinani kyova nzisera barometer I don't lwaki siraba barometer nimumanyi barometer gyali yamaanyi era barometer n'abantu abamulaba nebabuuza barometer kwabaddeko ki nebambulira points zebalabyemu nga bo nengamba ezo byebayogeddeko nenzitegeera naye sobola kukwata TV gyenesasula ku ssente zange ntuule ndeba abantu ababadde mu byobufuzi ebisanja 4 nga balina omuntu gwe bayita dikiteeta abakkiriza okugenda ku TV ne boogera katikya waabwe sijjako era maca kutula ku TV ndabe abantu abadde mu palamenti ebisanja 3 myaka 15 myaka 2 nga bali mu palamenti bali ku muntu atufuze emyaka 40 bakola naye waza nja kuwulira biki byeboogera kiki ekiggana okubeera nga ate obawuli abo baba tebalina makulu nnyo saagala mizimu gyabwe kunyiigira njaga gobera politics naye into another way nga nze wemutegeera nja gobera politics kisanja kimu agenze kale Jacob bisanja bibiri genda vaawo genda walala nazina obulungi ava mu ddiro olemera nnyo ku kintu otuuka ekiseera nekikola n'okitama abantu bakutama naye ogamba nti Museveni mubi ovuma Museveni nga just omuntu yakote ejjambiya ng'agenda kukeera ku makya kubba muntu bamukutte ne bamutuwo ne bamuwaayo poliisi naye gwe noogera ku makya n'ovuma President Museveni olwo gwe bamukeereraku n'omuzibizaako n'omukeereraku n'omuzibizaako n'akuleka nga gy'oli naye ng'ogamba ensi dikiteeta naye nga no ku muliraano gwaffe waliwo omusajja gwe bayita Kagame omuvuma leero enkya osubira mukomera n'oba nga odduse emitala w'amayanja waki bakubeerayo obutwa n'ofiirayo dikiteeta gwe mumanyi naye ono akukkiriza gyonna gy'oli buli alina data wadde bamukolera ku kyonna ky'ayagala naakuleka kino n'oyita entebe awo n'ogenda n'okomawo nga paasipooti yo bagimuntalinga nga n'essimu gy'okutte nga n'omulongooti gw'oyina be balina obuyinza obugamba MTN twagala omuntu bwetunewatisoko omuggyeko ajja kujjaawo yefula ente gundi ye teriiko tumukwatira awo babuyina obuyinza obwo for security purpose asogera ne Kenya agati mu Kenya muno mulimu omuntu atuvuma omuntu ono twali twagala tumufune mumutuddize kyagala ku President Museveni naawe omuntu individual Kenya esinga kwagalani
singa kwa mukulembeze kulwaki because ye fountain of honor wensi nego nokera kumanya no president Museveni nokola video esooka eyokubiri olina video nga bibiri zivuma president Museveni dictator we are fighting the dictator naye ng'oli mu nsi etaweza na mailo 10 ng'etaweza biliyoni ya mailo nga ne president boogezeganya ne president w'ensi eyo nga president w'ensi asobola okuvaayo najja ewakitula ne batula mu kakubo kaabwe naye ng'agenda kufuna bubudamu mu nsi eyo dictator akulaba n'akolekayo n'okukolekayo n'obeera n'olya butaala abantu abogera bwe batyo chairman olinga atabawagira Brad state ngimanye bwe besaze okukola kintu omuntu nga dictator monitor giraba singa tekyali mu Uganda company gira monitor singa tekyali mu Uganda singa tekyali mu Uganda olwa statement zekoleza enjawulo mu Uganda muno singa tekyali muntu ayogera ku linnya lye bayita Museveni gala tunapositiza Museveni ku Twitter 80% baba bamuvuma nitalina kuntugwera kuteeka guli bamukuta na yavuma president Museveni guni abaleka because amanyi bimwagala chovala jamba wa RDC abayambula ajaba ba advisor abawemula because amanyi muli basiru temali abudde yamanyi golo yeri yemunji jaga kubera president bila mukaga ngenda kola ntia kale bina byabufuzi bine by'amaanyi kasoke mbikere ku matyambi piike sente bekube nga nze wali ntudde mubufunze kati yamanyi nti nja kutukesera nkadde ne mutabani wange n'omukolero olugendo olulungi abagezi bonna nno bajja mu byobufuzi baveemu tusigazemu bagwagwa kyovola muganda wasobola okukwata sente n'azuwa omuntu wa Nuupu najja neyesimbawo mu kitundu n'awangula n'agenda ng'akote kadi ya ninga tasobola kuyimira kusobola okuteesa nti lwaki abakwata amateeka tusindikeyo abatategeera tubajjeyo era ekigenda okubeera 26 kizibu nnyo okusanga abantu bagenda okubeera mu paliamenti omwo nga bategeeramu bajja kubeera batono 26 aya 26 chairman nga tumaliriza njatuddeko ku nsonga ya Dr. Besigye okulowooza ekyo kiba tekituleetera okubanga nange wagamba nti bwanika akolera NRM nange muganda bwanika Besigye yali akolera NRM ko tosobola kunga nti ovuganyiza ekisanyi ekisooka ekyokubiri ekyokusatu tulina kipya kyotuwaga nga bannayuganda bakuwa akalulu manya nti tugenayo keeki otuuka eri mubeeramu kubanga keeki eyensimu emugigabana babiri manya nti kikini yoga nti politics tekuli omulabewo gwosanga omuntu akuba omuntu nga politician abaako n'ensonga lwaki amukuba nze omukyala gwe bayita Naluyima owewakiso ankuba because yava mu DP block yava mu Ferdinand gwe nesimbawo mu kalulu naye nze sina kibi sibanko mu DP block sibanko NRM kati akyakuba Naluyima ethero Naluyima oyo mubaka pala ozo koza ntungina kwesimba kuba abakyala ate kati goli wa division kyokka abantu bali mujuliza yavaako bamuyitaniyo yavaako yero NRM eyambanga abakazi yani oyo mukazi yayinanga essako za buli kitundu ayinako abakazi yani yali mukyala wa maanyi nnyo Senfuma jajja omukazi we Wakiso yayambanga yali woman MP wa Wakiso yali ani Rosemary Seninde Seninde bali mukira oba nk'omuntu okujuliza nga twakubeera kyo bulenga Rosemary Seninde yali abakazi atusakira kino nga goli mukazi naye balwanyisa basajja banno tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Olwanyisa bakulembeze banno bwe tabeera mu kakundiri kaabwe
akakundiri kati akakundiri kaabwe oli wanno ulira akakundiri kaabwe kaakano be bantu abefula bamanyi nnyo ebyobufuzi be bantu abafula nti balina okubeera mu bifo ebyo be bampuuga be babwanika be bagundi ono natwala wakiso yena yani oyo omusajja S5 yani babwanika be bakabuzi bawulira abeeno waliyo akakundiri ako ngako kamanyi ki ekyo potinisa bamanyi nti kati ekibiina ky'obufuzi kijja kwera kyamaanyi wagana oyingiramu okola ki okuyingira mu kakundi mu gurupu eyo entegeera yange ebyabufuku yaabwe bategeera nnyo zitegeera nnyo ati beefula bategeera ennyo nenza tuzitegeera nnyo okitegeera ebyaddala ate beefuula nti balwanirira muntu wa wansi naye odda mu lyazi bakyasinza okubba omuntu wa wansi nitusirika nogaa tetujja kubeera nga bo okitegeera tetujja kulembeza bannaffe katusirike misioni yaffe yakujjako ani Museveni naye tetujja mujjaku nga tatuvumirira bakulembeza bannaffe tujja kusirika bo bakube omanyi lwaki nkiddiringanya nnyo kubanga oli wa division bwe tubalamu wakiso division zezirimu mpitirivu level ebeera ya wansi ku muntu owa district level munnange another thing mukyala ate munnange ate ye yatandika yali kansala yava kuba kansala agenda kuba MP nenze nalikidde kuba division kansala tewayitayo saayitayo kuba kansala empapula zaaliwo by the way bw'ogendayo mu byokwesimba empapula ziba zirenzewo zikagamba wali kansala wa division wali meya wali president kati otuuka awo noyingira gamba ogamba esijja gikwata naye kankwate luno n'ogenda nokola manifesto yo kwankasala togenda na manifesto meya division meya MP meya president babeera ne manifesto LC5 babeera ne manifesto LC4 babeera ne manifesto okitegeera naye kati omukazi akulaga nti nasobola okuva enatumba nze afungira eddala wansi naye omusanga ku mukolo simwogerako siina budde bwe njogera yange ntambula nenyunda nevaawo omukuba omugongo owulire ettabbu be bano bannabyabufuzi ba DP bali basomesa ebyobufuzi biri konka bye bayita bapretenda laga nti wagira Kyagulanyi olwaleero niwe omala okutuuka mu parliament eryamu lumene muluzise eryamu NRM oli ne mu NUP naye mwenna muli ba NUP chairman nati mulimu ba NUP naye nga balya mu lumene muluzise majakera kumaja afune sene mu NRM azifune sene mu gundi ne mu bantu ba bulijjo tusuubire ebibiina omusanvu chairman maliriza ne kino ebibiina omusanvu bye twawulidde ebya registering ebigenda okuba nga bikkirizibwa nga biweebwa olukusa olwokuba tuli mu multi party system tubisuubire nti oba olyawo kuba nalabyemu n'ekya Katumba oye tusuubire nti n'ekya Mwami Mpuuga bwe kiba kizze kubanga mukulu wa Bedi Honorable Bedi bw'aba ayogera akulembeza ani mukama waffe bw'aba wuuno era ne statement ezimu yadde ayogeranga nga mukama waffe wuuno kyomanya kiri kino bagenda kukola ekibiina ku ensasagge eziriwo kyomanya kiri kino wammanga ekibiina kya NUP kiri mu kkooti okimanyi kimanyi probability esobola okubaawo ey'okukiremesa kisobola okuddira Kibalama bwekiddira Kibalama Mpuuga waali ye Mpuuga alowooza bwanaabeera n'ekibiina kya NUP aba ajja funya fuva y'abantu so nga Kyagulanyi ne bwajja nga talina kibiina naakera mu kinaakola ekibiina Uganda yaffe abantu bajja kigendamu bajja kiwagira bajja kironda okitegeera ne bwakera ku makya n'akola noolaba nti nno omanyi FDC ye Besigye kano akawayo akalala akamwami tetukabala naye munaakera mu kyokukola omuntu wabanga awulidde Besigye ng'ayogera bawulidde FDC eyogedde NUP ye Kyagulanyi NRM ye Museveni
Guno bereke okolotya n'okolotya nga musebita ku mukono mwinalemu omwana gambulago. Abantu boonogera obbala balina ekintu eky'enjawulo kikatonda kyeyabawa. Abantu babawuliriza. Museveni mu COVID abantu tebamwagala. Niba babeeranga ku TV bamuwuliriza. Ezo oba oyagala. Era bamanyi ne baba nga afudde era 4 obanga nga bamuwuliriza nnyo. Otegera? 14 days. Kati oba oyagala ekintu kiyitibwa okubeera omukulembeze kijjirako ebintu by'enjawulo. Naddala ng'ogera kufuga eggwanga lyonna. Gino ogera ku makyaki balaba ne bamuddiza ekibiina kye kya Nuupu. Bobi Wine ne bakulijjasenga ekibiina ekirala. Abantu bajja kireekayo kya Nuupu bagenda n'ekindi. Gwani era amanyi DP basobola ogijjawo. Basobola obutagiddamu gironda. Waliwo kimanyike nti DP. Mu Buganda buno DP. Anyway, kyemaliza ngamba nti buli kimu kisoboka. Asobola okujja neyeesimbawo. Asobola okujja neyeesimbawo nga pulezidenti. Era ajja kutegeera. N'obu basobola ogigaana mu kko. Yes. Because abantu omusajja akugamba agera okutuuka 2026 nga tewakyali kibiina ky'opposition. Omusajja si musiru. Ye kasuuliri w'amateeka alina ssente yali mu buyinza ye pulezidenti w'ensi. Kale alina okukola katemba yenna abantu beetamwe. Ekintu ekiyitibwa byebufuzi eba opposition, ekintu ekiyitibwa ensi yabagyetamwe. Ye yaganagamba ogambe ali kumpi kufa. Senkana Katonda. Ali kumpi kufa. Kati akola ebintu bimunyumira. Kyova ajja kupakinga kale bwabbala atuleko wabbala atuule. Bakube ebifaananyi bitrendinge. Kwange ensi byeyagala. Owuliza olimba lw'enkudi okuva gye tutandikidde n'ebigambo bimanyi. Naye nga tomanyi kiro ya sukali egula ssente mmeka. Oli bukuwulira nkudi. Owuliza olimba lw'enkudi n'omanyi okuva gye naye nga tomanyi nti endagamuntu bagagiteka emitwalo aga. 3. Ate bamemba baffe opposition n'aba NRM bagero ziyisa. Kibe kumandye nti ng'owuza endagamuntu ogero girinunula emitwalo aga. Ogirinyowinga. Naye omwana omuntu wa bulijjo wa wansi ng'omwezi afuna emitwalo 3 ng'asasula ennyumba ya emitwalo 10 ng'alina okusomesako omwana bamulowoozaako. Abantu abapega amateeka gaffe ge tutambulirako mu nsi Uganda bashopingira Dubai, bashopingira mu Paris. Walaba sipiika olugero lwayambadde lwa $1.5 okitegeera. Kapito wa muntu yamwambalamu omulundi ogwo. Bantu baweerayo kapito w'abantu. Abantu kati bala $1.5 million 37 be bantu 37. Kati abantu batubegera amateeka. Abaana baffe basomera abaana basomera ku international. Tamanyi na syllabus yaffe ye Uganda wetambula. Kyokka bali mu Ministry of Education. Abaabwe tebasomera ku Ministry of Education. Tebasomera mu system yabwe gye bali mu kukola. Abantu abali mu gavumenti ya Museveni mu byenjigiriza mu byobulamu abaana balwala bagenda mu Aga Khan Hospital e Kenya. N'essente zaabwe bazirina bazikola mu bizimbe wabweru bazibakinga mu nsi z'ewabweru baziwa abantu ne bagula ebizimbe mu Uganda n'avaayo nga ndi mugagga nava ku ssente weziti n'enfuuka omugagga naye ng'ali ku ssente za First Family zakola ki zazanyisa naye aga nti omugagga aguze ebizimbe akoze ebintu mu myaka gye omwana ono abijjeewa naye nga gamba ye mugagga. Naye kuva ku taata we abadde akolera mu gavumenti ya Museveni pakati n'omwana akolera mu gavumenti ya Museveni naye ng'abantu bakuba mu ngalo bagamba yooyo yensi yaffe gye tulimu abatubegera amateeka tebagakozesa ganyigiriza ffe abantu ba wansi oba Katonda n'ensi yaabwe Mukama Katonda bankuumire. Twezenge Jacob Mutuuze abeerangawo mpolampola ng'ate tunyumyamu. Subscribinga, likinga, sharinga mu mbeera yonna akuume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Wangala. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya
okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato, eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala, na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Digida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star. Abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 7729 331 naye noti 7598 beba Digida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko noti 789 noti 233 96 ne noti 7 noti 39 57 57.